principal omutima gwabadde guganya okusa naye principal zanye film Bobby Wine eyo season che ya documentary gyoliko sebo season 4 kati kali akabwa ke wafunye just a breeze ye kutekesa ke byuma by'omutima ebikwata amawugwe luyale buneba basawo yo doctors basawo mwe kugamba ne bakuteka ke byuma bya ebyuma eby'omutima n'amawugwe bye bakutaddeko police kwa documentary season 4 wegweredde ekyamaze enviiri ku mutwe Bobby Wine we bamututte mu ddwaliro ate ne bamuteekako ebyuma ebiyamba abalwadde b'omutima. I remember ebyo ebyuma babiteekako taata wange in the hospital ng'alemereddwa okussa biyamba mawugwe bye batadde ate ku principal. Kati Bobby Wine ekituufu kyabadde ki oli mulwadde wa mutima obulwadde bwa principal bwatuleme okumanya kuba mu ddwaliro bamutaddeko ebyuma by'omutima ate ng'eno just ka fragment ke kamo konyeeko bwe kati kati principal omutima gwabadde guganya okusa naye principal zanye film Bobby Wine eyo season che ya documentary gyoliko sebo season 4 naye principal zanye film wabadde shooting a documentary season 4 kugamba ne bakuteekako ebyuma eby'omutima n'amawugwe bye bakutaddeko principal kwa documentary season 4 wegweredde kati season 4 yawedde ya documentary ewedde oli mu ddwaliro kati season 5 ejatandika ng'ovuddeyo naye principal oli mukwano gwange wankubira n'ekusimu naye principal ebintu by'obubadye wandibadde obyesonyiwa kati kali akabwa ke wafunye just a breeze ye kutekesako ebyuma by'omutima ebikwata amawugwe luyale buneba basawo mwe yo doctors basawo mwe muve mu kuzanya documentary kali akabwa nga n'omwana wa bebi atambula principal nedda season 4 ewedde season 4 ewedde oli mu ddwaliro kati Eddie Mutwe wabadde odduka oddawa kwa principal nga tumuvudde